osobola okugula yaka n'ogula data n'ogamba nti kandabe terefayina yaffe weebale nnyo weebalire ddala musajja wa Kabaka birimu ye matofu omwana enzaalwa ow'ekalungu mu buddo nze nzikalidde wano mu pulogulaamu eno tunda mwenkuguliza ekigattako n'abantu bo booli nabo n'abakuliraanyi n'ab'ekitundu kyo n'ab'ensi yonna ensonga enkeezezza ku zino essaawa ennya wano nsonga ya byabulamu ebyobulamu ebikulembeddwa ekitongole ekya Kabaka ekiyitibwa Kabaka Foundation ekikulirwa omukungu Edi Ndagala Kaggwa. Ekitongole kino kyavaayo wamu ne Ministry y'ebyobulamu ebulange Mmengo ne banna Rotary, Uganda Blood Bank, Uganda Red Cross ne kyongera amaanyi mu kaweefube okutaasa bannayuganda ng'ebbula ly'omusaayi lituzinze. Ssaabasajja Kabaka n'asiima mu nteekateeka eza gavumenti ye Obwakabaka bwe bwa Buganda nti enteekateeka z'omusaayi tuweeyo omusaayi mu ngeri yakuvuganya. Kaakati n'amasaza gasindana, amasaza gavuganya kuba gonna galimu abantu ba Kabaka. Jjukira nti omusaayi guno tigumanyi ddiini, tigumanyi bya bufuzi, tigumanyi bya ggwanga. Omusaayi gusigala musaayi. Teri musaayi muto, teri musaayi mukulu. Omusaayi gwo gusigala musaayi. Nolwekyo ssebo n'ennyabo ali ku BBS Telefayina wano wentudde nina abaami ba Kabaka abamukulembererako amasaza ge. Asooka y'Oweekitiibwa Kyanjo Gerald. Oyo ne mwami wa Ssaabasajja Kabaka amukulembererako essaza lye Buluuli. Taise kaise ne mukulu munne Oweekitiibwa Luyimbaazi David nga ye Lumaama era akulembera essaza ya Ssaabasajja Kabaka Kabula. Naye emboozi enajuma ogirabira ku nnamusa abakulu kambasabe bonna nno basaza chief kati ne gwensooka ne gwendeka naye kale kansooke n'Oweekitiibwa ono Kyanjo asooka ababuuzeeko okuva e Buluuli. Bassebo ne bannyabo abatulaba wano ku BBS Telefayina eyaffe, sooka okwebaza abakulu abatukyazizza nga tuzze okwogera ku nteekateeka y'okugaba omusaayi mu ssaza Buluuli. Weewaawo. Webali tukyaza. Buluuli etya? Buluuli nnungi. Akakuba katonya. Bwekaanika bwekatonya. Naye kadde katukoze bulungi. Emmwanyi tuzirima era abamu baanika. Weewaawo. Essebo. Hayi okizzaamu amaanyi. Oweekitiibwa Luyimbaazi. Lumaama. Yesebo. Ensi yonna ekulaba bulungi ne bannakabula. Amiina. Nsaba obabuuzeeko ssebo. Nange nja kutwala omukisa guno okubuuza ku bannakabula nti tuli ku Telefayina ensonga ya musaayi ng'era bwe munaawulira ebiddirira mwalamusizza nnyo mwenna ku Telefayina. Emmwanyi terimba otuuseewo? Emmwanyi terimba kabula tulima. Newankubadde nga luli abantu balindiriranga nnyo okulaba ezivudde emmenge naye ku mulundi guno twabaga nti namwe mukwateko mu nsawo era ne bakwatamu kyenkakasa abantu baguze nga ate bwe balinda ekinaddirira baguze kati era basimbye. Weewaawo. Akakuba mukafuna tukafuna ekyaddondo? Akakuba tukafuna ate jjukira ekabula tuli balimi tuli balunzi enkuba gye tufunye mu butuufu emala. Mukama yeebazibwe. Weewaawo. Ensonga yakutaasa bulamu obwaffe obw'abantu baffe obw'abannaffe. Ensonga yakuŋŋaanya musaayi Kimbugwe enteekateeka zigenda zitya? Enteekateeka okusinga byonna nga bw'ogambye kituufu Ssaabasajja Kabaka nsooka okumwebaza olw'enteekateeka gy'alina ennungi ey'okuyamba abantu be mu ggwanga lyonna wamu ne Buganda. Enteekateeka twasooka kugenda mu musomo nnaku z'omwezi nga 11 ne tuba nga twafuna ab'amagombolola okubangulwa mu ngeri y'okubeera nga tunoonya omusaayi ng'egye tunaagunoonyaamu. Naye mu byo
era enteekateeka ekyatambula bulungi nnyo era mu mbeera eyo nenkubiriza bannabuluuli ffenna tusobole okuba nga tugendera mu kiwendo ekyo okulabika okuba nga tuteyasa bannayuganda nga Ssaabasajja Kabaka bwe yayanukula omulango ogwo ng'alabye abantu be bakosefu mu mbeera y'ebyomusaayi. Mu mbeera eyo enteekateeka ejja kutambula bweti. Entambula tulina amagombola 9 okusinga Kakooge tulina Kakooge musaza lyokulemberako amagombola 9 tulinayo Kakooge Mumyuka tulinayo Kalongo tulinayo Kalungi tulinayo Wabinyonyi Nakasongola Lwampanga Lwabyata netubira ne Nabuswera ne Nakitoma naye mu nkwatagana y'okutandikwa we tugenda okusookera Nabuswera nga agattibwa wamu ne Nakitoma awo nno tujja kutandikira ddala ennaku z'omwezi nga 12 yentandikwa Desemba nga 12 mukyo genda maaso mukyo netubeera nga ennaku z'omwezi 13 tujja kubeera Lwabyata nga tumugasi wamu ne Lwampanga ate nga 14 tubeere nga tugenda Kalongo tumugatte ne Kalungi nga 15 tusobole okuba nga tugatta Wabinyonyi ne Nakasongola awo abasangibwa ekitebe ky'essaza headquarter kati nga ate nga 16 tulyoke twolekere Kakooge awo nno nga nange Kimbugu wenzaalibwa ddala. So nkubira omulanga bannabuluuli tusobole okuba nti twenyigira mu nteekateeka eno era nga bw'okinyonyoddeko nti omusaayi tegulina ggwanga era omusaayi singa gukuŋŋaanyizibwa gufaanana nga ensimbi ezigenda mu tterekero ly'eggwanga kati nno naffe nga Nakasongola wewaawo tulinawo obuntuntu obutubulamu naye tusaanidde okubeera obumu ku kino kubanga singa Nakasongola egamba nti eno Nakampala musaayi mu blood bank ebanga ejjeyo sente zigenda okukola Nakasongola. So bannabuluuli ffenna tusobole okuba nti tufaayo nnyo okusobola okuba nga tukuŋŋaanya omusaayi tusobole okuba nga tutaasa abo abagwetaaga. So tubeere bumu. Kasooke ngendeke Walumama. Yes, amagombola gulina ameka mu ssaza ly'okulemberako be? Kabula tulina eggombolola 5 newankubadde nga mu nkola ya central government ate bo baali baze eggombola 7. Tulina mu town council ey'Eryantonde town council ne Kaliro town council naye ffe mu nkola ya Buganda tulina Ssaabaddu Lyantonde ne tubeera ne Mumyuka Kasagama Ssaabawaali Kaliro Ssaabagabo Kinuuka ne Musaale Mpumodde zegombola zaffe 5 kati enteekateeka ey'omusaayi eri nti tugenda kufuna olunaku lumu buli gombolola okusinziira ku nteekateeka gye tulina. Tugenda kutandika ne Lyantonde Ssaabaddu ng'ennaku z'omwezi 5 mwe muli Lyantonde Rural ne Lyantonde Town Council byonna biri wamu ye Lyantonde Ssaabaddu olwo lwe lunaku olusooka. Olunaku olwokubiri tugenda kubeera Kasagama Mumyuka. Olunaku olwokusatu tugende Mpumodde Musaale. Olwokuna tugende Ssaabagabo Kinuuka tugenda kusembayo ne Ssaabawaali Kaliro. Tulina ebifo ebyenjawulo abannaffe aba blood bank nga bali wamu ne Red Cross bamaze dda okukola mapping nga ebifo babituweereza we tugenda okukuŋŋaanyiza omusaayi. Bikoneko ensi ebimanyi ebifo bino nga tuli mu Lyantonde Town Council ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kubeera ku Katale grounds ku katale kaffe aka Central Market ak'Eryantonde we tugenda okubeera. Tugenda kubeera ku Total kumpi n'omuzikiti awo ekyabuuza ye point ey'okubiri ku pick up stage ya pick up mu Lyantonde Town Council nawo tugenda kubeerawo ne stage endala. Tugenda kubeera ekitazigolokwa
mu town trading center tubeere ekyewanula mu trading center ebyo ebitundu byetugenda okubeeramu mu Lyantonde Saabaddu. Kati bwe tunagenda ate e Kasagama tulina ekibejja, tulina Kasagama trading center, tulina Kisalooko ne Kirinimula. Bwe tugenda Saabawaali tujja kubeera mu Kiyinda, tubeere e Kaaliiro, e Kaabatema ne Kasambya. Bwe tugenda e Kinuuka tugenda kubeera Lugalama mu ka trading center, Nakasozi, Kinuuka ne Kyenshama, obwo bwonna bu trading center. Mpumudde tujja kubeera e Buyanja trading center, Kyemmamba, Kichwamba, Lwamulamira, Mpumudde ne Kalyamenvu. Ebifo bino biyinza okwongerwako okusinziira kubanga okusinziira ku kinalabye natunuulidde bwe twali mu lukiiko olwaggulawo nga 7 nga batuyitiramu ab'eggombolola nga Lyantonde Saabaddu baleeta ebifo 17 naye bo bye balowooza n'abalala ne baleeta waliwo baleeta 21 naye bano aba blood bank bwe bazze ne Red Cross ne beesanga nga biyinza okuba nti bingi nnyo oba bitono nnyo. Kati ne tuddamu ne tuteekayo okusaba kwaffe nti bongeremukko kubanga twatunuulidde nga Lyantonde Town Council olaba ebyo ebifo bitono nnyo ne distance waliwo abantu abamu kati ng'eKaaliiro ng'olaba abantu bagenda kutambula distance nene oluusi kiyinza okukalubiriza abantu n'embeera y'essente naki ate nga jjukira twagala abantu babe nga obuweereza tubasembereza. Kati nayogedde ne Kabaka Foundation olwaleero bali mu kulaba mu kuddamu batunuulire ebifo ebyo, so tujja kuba tucommunicating eri abantu okweyongera okubabuulira nga waliwo ekinaba kikyuseemu. Weewaawo oli ku BBS Telefina ndi n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka kuba badde owulira y'Oweekitiibwa Luyimbazi David Lumaama akulemberako beene Sazali Kabula, ndi n'Oweekitiibwa Kyanjo Gerald oyo mwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essazali Buluuli ye Kimbugwe yongera olambulule okone ku bifo ebyo mu magombolola ag'enjawulo. Mpozzi nandibadde mbikoonako wano wammanga naye nga ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation enkyalo kijja okujja okukkaatiriza ssente ezo kubanga bwe mbaako kyenjogera essaawa zino kiyinza okukontana n'ebinakkaatirizibwa. Tujja kubaako kye twongeramu oba kye tujjamu kati enkyera tugenda kubalindirira tusobole okuba nti bakkaatiriza ebifo ebyo ebituufu naye nga ssente ezo nga bwe nnyonnyodde amagombolola mu nnaku z'omwezi ziyinza obutakyuka okuggyako ebifo bye biyinza okukyukamu. Kaakati abantu batula bulungi bannakabula bannabuluuli bannayuganda bonna mwali mu musomo ogwokera okukulakubangulwa kunga abantu ba Ssaabasajja n'obategeeza n'okubabuulira obulungi bw'okuwaayo omusaayi. Baani be mugamba myaka emeka sayizi ki abalina okujja okuwaayo omusaayi nkireese eri mwenna. Empozi ku nsonga eyo omanyi omusaayi teguliiko kiro. Oyinza okuba omunene ng'ate toguyina, oyinza okuba omutono nga nagwo toguyina, ate omutono n'aba nagwo mungi. Naye wakati wakyo na mu myaka egigaba omusaayi kasoobera na myaka 16, 17, 18 okutuuka ddala ku myaka 60 bakugamba jangu ojja kubeera ng'osonsulibwawo era bo tebayinza kukola nsobi kujjako omusaayi ng'olina mutono. Kozi basooka kkebera agati ono mutono nnyo naye gwalina metiri kyate ono munene nnyo ate oyinza okubeerayo nga wenyoma nti togulina ate n'ofuna endwadde eza buli kika naye nga ate tomanyi nti omusaayi gwe mungi. So bw'oba ozze ow'omusawo okuggyako omusaayi kyasooka okukebera n'alaba nti olina mungi gumala oba olina mutono tojja kuwa. So nkubiriza bannabuluuli ffenna mu nnaku ezo ffenna gwe tewenyooma jangu abasawo bonna bateeketeeke bajja kubeerawo
balabe engeri gye tuyinza okuwamu omusaayi. Wow. Esaba. Lumama wanjita ng'okkaatiriza ku bigambo bya mukulu muno. N'abaana bali mu luwummula. Abaana bali mu luwummula kasita oba ng'oweza emyaka 17. Omwami emyaka 65. Omukyala emyaka 55. Awate otwabasingirako kilograms 50 n'okweyongerayo bw'oba toziweza. Naye ebyo byonna oyinza okuba nga biri bwotyo bw'oli era basooka kupima ne balaba kubanga musaayi singa oba olina omusaayi oyinza n'okuba ng'olina mungi naye nga toyina ayani amala mu mubiri ekyo kye basooka okukebera wali ne balaba ono agenda otuwa omusaayi gwe oyinza okujja ng'osuubira ogenda kuwa omusaayi naye era ng'olina mungi bagenda okukebera nga ate weetaaga kuwa omusaayi nga gwolina obwetaavu bw'omusaayi yensonga lwaki tebamala gajjako omuntu omusaayi basooka ne bamukebera ne balaba ono asaanye. Bw'oba omanyi nti olina ekirwadde kya pressure, ekirwadde kya sukaali, ekirwadde kya sickle-cells, ekirwadde kya siriimu, gwe tojja. Obanga olina obulwadde bwonna ng'obeera ku ddagala buli kiseera. Naddala obwo olukonvuba obutasaanye kuva mu musaayi gw'ogenda mu gwa mulala. Naye bw'oba nga teweekakasa bulungi ojja ne bakuggyako omusaayi kasita obanga omusaayi okola ki ogulina bajja kugutwala bagukebere bwe basanga nga kyetaagisa okuguwa omuntu omulala ogutereka bajja kugutereka. Naye kiki kyenjagala okutuukako ku ekyo waliwo omuntu ayinza okuba nga alina obulwadde oba nga amanyi nti alina pressure tasaanye kukola ki kuwaayo omusaayi. Kiki kye tumwagalamu? Tumwagala tuyambeko okkunga abantu okukubiriza abalala. Oyinza okubeera awaka ng'oli mwami oba mukyala ng'omanyi olina obulwadde ng'obwo oba ng'olina embeera etekusobozesa kuwaayo omusaayi naye ate olina abaana olina abalala b'owangala nabo awaka abo bwe twagala batusindikire bajje baweeyo omusaayi newankubadde nga ggwe oba okimanyi nti oba tosobola kuwaayo. Eddoboozi lyo ku bakulembeze mu gavumenti ya wakati ya Ssaabasajja Kabaka? Eddoboozi lyange eri abakulembeze nze nno musomo oguggulawo newankubadde nga twatunuulira nnyo bannaddiini kubanga Ssaabasajja ku mulundi guno yayise nnyo mu bannaddiini okuba nti no be twayitiddemu okulaba nga batuukirira abantu be basumba. Ab'amasinzizo twali nabo naye nze nayita ne chairman LC5 era twali naye olunaku lulamba kubanga batuukirira nnyo abantu. Mukone ku bantu bamanyi nti yaliyo chairperson waffe Mwami Muhanji Fred twali naye mu kuggulawo era tubadde naye kubanga akubiriza abantu atuuka mu bantu n'empeereza obubaka eri ba member ba parliament tulina ba MP babiri tetulinganga amasaza amalala agalina abayitirivu babiri bokka. Tulina honorable Kemirembe Pauline ne honorable Asimwe Enos beba MP betulina babiri. Nabaweereza message era nkakasa omulimu bagukola bulungi ogw'okutuukirira abantu okulaba nti tubeera nabo. RDC Mwami Mbeted Jerize naye twali naye era mu kuggulawo. DPC naye twamuyita era twali naye kati okukugatta bannaddiini abalala abakulembera enzikiriza ez'enjawulo mu kitundu. DPC nono olwaleero era nkedde kutumayo omuntu kubanga buli mande bakola parade era olwaleero ntumiyayo Reverend Abel n'agendayo n'abasisinkana okulaba nti tunnyikiza abapoliisi nabo babe nga tuli nabo mu kugaba omusaayi kubanga eri Antonde tuwezaawo nga mu town council yokka mulimu abasirikale abasukka mu 2. Kati awo eyo namba bwe tuba nga tugiina mu kuwaayo omusaayi owe Buluuli ono atwegenderese. Sebo Kimbugwe batandise okwewerera akati omuzindaalo guli wuwo batandise okwewerera. Mpozi nange kangezeeko nnyo era nga bwe ntera okugezaako ennyo nga nkunga abantu naddala okusookera ddala abakulembeze ba Ssaabasajja Kabaka ab'amagombolola tulina okufaayo ennyo okukola obutebalira kubanga nga competition gye tugendako Ssaabasajja Kabaka yasiima essaza erinaasinga okuwa omusaayi mungi okulizimbira eddwaliro. Watyanga eddwaliro bannabuluuli tulyewangulidde ne tulijja ku masaze 17. So bannabuluuli ffenna tukwatagane mu mbeera y'okuwaayo omusaayi nga mpita mu baami ba Kabaka
wansi eyo ku mitendera egy'enjawulo pozi ne ba honorable member of parliament omwami Nuwa Wanzala waliwo omukyala Nalanzi Benard atwala Budyebo constituency twagadde tubeere nabo tusobole okubeera nga tusaasanya amawulire agaawamu bannabululi tuveeyo mu mbeera y'okulabikira mu kisinga amasaza gonna so n'obugambo bwange obwo njagala nnyo mbeere nga n'abatongole wansi eno kubanga abatongole nabo be batuukirira ennyo wansi ku byalo ddala kumpi be balinga LC1 aha so bakwatagane nnyo n'abaami ab'emiruka nga baweereza waggulu wano okugombolola so nsaba nnyo tusobole okuba nti buli awali ssente ezo zonna enkya singa tuba nga bakabaka foundation bazze tusobole okuba nti tukwatagana nabo mu kubalambuza ssente ezo tulabe ze twongeramu oba ze tujjamu naye okusinga tujja kuba nga twongeramu bwongezi kubanga abantu bannabululi buli abeewaze nnyo mu kuwa omusaayi ogwo so nkubiriza bannabululi ffenna tubeere bumu ku olwo olumama wange tata mu ddakiika ng'emu mu kitundu n'ennamba y'essimu gibawa abantu kubayinza okukuba okumanya wa gye bagenda ennamba yange ey'essimu eri 0702 24 3315 kyesikonyeeko wali mu kwogera kibadde ku bannaddiini buli lunaku lwe tunagaba kati nga bwe tule tunatandikirako nga 5 mu Saabaddu akulira enzikiriza y'aba Anglican Bishop Katumba Tamale yagenda okubeera omugabi omukulu olunaku oluddako nga tugenda Ekasagama Bishop Silverus Jumba kitovu yagenda okubeera omugabi omukulu olunaku olunaddirira tulina obwenzikiriza yaba lokoli bonna mu kitundu Pentecost then oluddako tulina district card olunasembayo tulina wa advent yes kati ezo ennaku zonna nga bwe tutambula tugenda okubeera n'abantu abo kubanga be basinga okutukubiriza begenda okukulembera mu tukubiriza era be ba chief donor buli nnaku ezo nga bwengeze nzogera weewaawo akataleke kamukulu kimbo gwasiibule nsaba bannakabula mweyongere era mujjumbire kuno kuvuganya Kabula temwenyooma ne mugamba mbu olw'okuba ffe tuli batono mu namba tugenda kutunuulira units meka ezivudde Kabula n'abantu bameka abali e Kabula tetugenda kutunuulira Kyaddondo nti erina abantu bayitirivu ekitegeeza tetujja kuvuganya nayo oba Buddu erina bangi wavuddeyo units meka Kabula erina batono wavuddeyo units meka kyekipimo kwe tulina okutambulira n'olwekyo temwenyooma bannakabula ensolo ku kizigo kweri amen kimbugwe nkwala eddakiika emu mpozi ssebo nange kaneyambisa akakisa kano ak'eddakiika entono ezisigadde ng'era nange omwami ono ow'ekitiibwa bw'ayogedde ku bannaddiini pulogulaamu tujja gisengeka enkya nga abakulu bano bazze okutuwa ekisembayo naye ate kanfuna omukisa okwogera ku Ebola muddakiika entono bwe ziti kubanga abalwadde ba Ebola weewaawo disitulikiti zino gavumenti yazisiba naye abantu era bebbirira naye wakati mu kyo minisitule y'ebyobulamu naddala kati nkubira abannabuluuli singa tuba tufunye obuzibu obwo okuddukira eri mu bwangu eri abasawo naddala abantu baffe okubakubiriza okunaaba mu ngalo obwolaba omuntu avaamu omusaayi omungi atuyanatuyana mu mbeera eyo tusobole okuba nti tudduka eri mu basawo okusobola okubeera nga tutaasa abantu baffe essimu namba y'essimu eri 0772 590 500 eya Airtel eri 0752 590 500 Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo BBS Stefina Kooli era kwokyali be bakadde baffe w'ekitiibwa Kyanjo Gerard Kimbugwe akulembera essaza Buluuli n'owekitiibwa Luyimbazi David Lumama akulembera Kabula ensonga yakugaba musaayi tiguliiko ddiini tiguliiko ggwanga
tiguliko bya bufuzi omusaayi gusigala musaayi tuweeyo omusaayi twetaase tutaase obulamu bwa bannaffe katugende mu puroguramu eddaka akalaaca nze musajja wa Kabaka Birima Matovu ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka